Retired Kkooti Besigye n'abalala bakwadde olunaku lw'eggulo mu kibuga Kampala kwa Luwa Paaka bwe babadde bajjukiza bannayuganda ku kampeyini yaabwe gye balimu gye bagamba ey'okuzuukuza abantu ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye ensangi zino. Bano bakwatiddwa ne batwalirwa ku poliisi ez'enjawulo mu ggwanga era ng'olunaku olwaleero wakati mu kire ky'enkuba baleeteddwa ku kkooti ya Buganda Road. Dr.Kizza Besigye agguddwako omusango gumu ogw'okugezaako okuma mu bantu omuliro. Oludda lwa gavumenti lugamba nno lwandividde kutaataaganya emirembe n'ebyokwerinda by'eggwanga wabula ng'onaagwegaanye. Made statements to members of the public indicating or implying that it would be desirable to demonstrate an act which was calculated. First, my age is 66, not 56. The correction can be made. What I'm charged of is not true. Ono ng'ayita munnamateeka we Ssaalongeriyasi Lukwago ataddeyo okusaba eri kkooti eno okweyimirwa Akakalu ka kkooti era ng'aleese abantu babiri okumweyimirira okuli Alon Kayija, Wafula Ogutu, omuwabi wa gavumenti Joan Keko aliko ebimu bye yeemulugunyizaako ku bantu bano abaleeteddwa okweyimirwa Dr. Kizza Besigye gamba ng'ebyalo gye basibuka n'emirimu gye bakola. And that he's not likely to have a spoon. He's around here. He can't run away from this country. And people can take a judicial notice of that fact. Because that's the whole essence of granting bail. That one will not run away from the country. So court wouldn't be just for the sake of punishing the accused person to impose those stringent terms. This person in the event that court is inclined to granting bail, Your Worship, a cash bail that is an amount that is one that will not be underlooked by the applicant. Kkooti eno eyimiriddemu akaseera katono nnyo omulamuzi ali mitambo gy'omusango guno ow'omugisa Siena alagidde kkooti eno okuyimiriramu akaseera katono nnyo okubanga awa ensalawo ye ku kweyimirira kw'ono. Era mu nsalawo y'omulamuzi ono ow'omugisa Siena ategeezezza nti bano basaanidde okuba naddala Dr.Kizza Besigye asasula obukadde 30 ez'obuliwo ate abamweyimiridde ababiri basasula obukadde 7 ezitali za buliwo. N'omaliriza n'omugamba sasula obukadde 3 tulyoke tukute kegamba kikwewuunyisa eyo kkooti etumazeeko ebyewungula omulamuzi atwewuunyisizza nnyo tumuwa ekitiibwa naye ensalawo ye tetugiwa kitiibwa. Ye ng'omulamuzi tumuwa ekitiibwa naye ensalawo ye tetugiwadde kitiibwa. Dr. Kizza Besigye alabise ng'ensalawo y'omulamuzi eno tamatidde nayo era ng'ayita munnamateeka we Ssaalongeriyasi Lukwago ategeeza nga bw'atalina nsimbi z'agenda kuwa kkooti eno. N'owandiika n'ogamba omuntu ali ku kasango ka incitement to violence nti sasula obukadde 30, 23 obuteekeyo wano ku kasanga akafaanana bwe katyo. So tugenda kujulira kubanga si kya bwenkanya. Ensonga zonna tuzimubuulidde omulamuzi nga tulowooza jaziwa ekitiibwa kubanga ensonga ze tutadde zirimu eggumba naye akkiriza. Polisi tebatuwadde na charge sheet ne bagamba nti ate mukaaku bamututte eri sayidi endala, Kato bamututte kugwa traffic ne bagamba Kato bamuwadde beeru ya $1,000,000 cash. Mukaaku ne bagamba bamuwadde beeru ya non cash. Kakati kkooti ze zimu be bantu be bamu babakwatidde ku mbeera y'emu ate omu bagamba gwereeta obukadde 3 kikwewuunyisa olunaku lwe lumu mu ssaawa ze zimu mu musango gye gimu ebiragiro bya njawulo. Bakwatiddwa olunaku lw'eggulo mu kibuga Kampala okumpi ne paaka ya Arua Paaka nga bagezaako okwekalakaasa era gavumenti ebaguddeko omusango gumu ogw'okugezaako okukuma mu bantu omuliro nga beekalakaasa kye bagamba nti kyandibadde kireetawo obutali butebenkevu mu ggwanga era nga Dr.Kizza Besigye aze agamba mu kampeyini eno nti bannayuganda basaanidde okuzuukuka ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye ennyo ensangi zino kyagamba nti
abantu tebakyalina kye balya, y'ensonga lwaki yavaayo okwekalakaasa ku nsonga ezo. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.